Abayimbi bannakinku abeesowolayo okuvuganya ku bifo by'obukulembeze ku kkaadi ya Nuupu beegasse okuyambagana nga bafeffetta obululu bwa bannaabwe aba Nuupu okubasakira obuwagizi bw'ekibiina kya Nuupu nga bayita mu kuyimba mu nkuŋŋaana zaabwe. Nina Rose Kankunda abadde anoonyezaako Geoffrey Lutaaya akalulu ku mwale Kasensero nga yegattiddwako n'abayimbi abalala okuli Kabakko ne Irene Namatovu. Omuyimbi Geoffrey Lutaaya era nga ye mubaka wa Kakuuto bw'abadde atongoza Kkampeyini ze mu kitundu kino ne Fortunate Rose Nantongo basinzidde wano ne basaba abeeno obutalonda NRM ne bavumirira ekya bannamagye abatulugunya abavubi ku mwalo gw'enne Kasensero. Basasira nnyo ebibadde ku nnyanja wano e Kasensero kumpi buli wiiki tufuna ebizibu ku nnyanja si weewaawo. Security tesobola okutaasa ebyennyanja ne tesobola kutaasa muntu w'e Kasensero. Abatuuza mu kitundu kino benyamidde ku mbeera oluguudo lwabwe olwakyapa Kasensero gye lulimu. Tusaba tukole ku bodi Kasensero tunyigirizibwa. Amasomero gano ebyenjigiriza si birungi n'amalwaliro gano eddagala teriimu abasawo balibba. Mu divisioni ya Kimanya Kabonera banna Democratic Front okuli Dr. Abedi Bwanika ne Michael Mulindwa Naku Musana ayagala ekya mmeeya w'ekibuga Masaka babadde mu muluka gw'e Kakunyu gye basisinkanidde abalonzi ne babasaba okubeesiga. Otuwa akalulu tukulembere ekitundu kino ebirooto byammwe mubiteeke muffe. Aliwo omuntu asobola okuŋŋamba mu myaka gino ena gye tubakiikiridde mu Masaka si tetulabamu njawulo. Dr. Abedi Bwanika ayagala okweddiza ekifo kya Kimanya Kabonera agamba nti akimanyi bulungi nti ekitundu kino ebisinga okubaluma ly'ebbula ly'amasannyalaze ssaako n'amazzi n'asuubiza abaawano nti bino byonna waakubigonjoola. Nasaba National Water ebampa tanka 2. Tanka emu baagitadde wali ekingo naye nga tukyalinza amazzi. Ennaku zinatandika okuzimbayo ku nzizi mu bifo mutali mazzi. Ye yeegwanyiza eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka munna NRM Joanita Nalule obuwagizi abuwenjereza mu miruka okuli Zimwe n'ebbuuliro mu ggombolola y'ekya Namukaaka gy'ayongedde okukkaatiriza nga bw'agenda okubatereereza ebyenjigiriza okutumbula embeera z'abavubuka n'abakyala ssaako n'okubunyisa amazzi amayonjo. Amazzi agataapu gatuuke ku byalo baffe afitina amazzi amayonjo ddala ne bw'onaayagala nnyo opposition ng'omubaka wo talina president kulayiro ojja kusigala okaaba nga talina kyakuleetedde. Ate abakwatidde Nuupu bendera mu disitulikiti y'e Kalungu okuli Joseph Gonzaga Ssewungu ayagala ekya Kalungu West ne Shakira Zinga Namiiro ayagala eky'omubaka omukyala owa Kalungu babadde mu muluka gw'e Nabutongwa ne basaba bannakalungu okubassaamu obwesige nti si baakubaswaza nga baakukola ebyo byokka ebibasuubirwamu awatali kubaswaza. Ssewungu Joseph Gonzaga siwe museeko siswaddeeko mu bantu ensonga zammwe ezikutte okuva gye zitandika paka gye zikola ki ezikoma. Nja baweereza bulungi mujja kubeera eddoboozi eri abaana bammwe abatalina mirimu mujja kubalira nnyo ebibiina by'abakyala. Mu disitulikiti y'e Lyantonde munna NRM Enosa Asiimwe atandise okuwenja akalulu mu ggombolola ey'okusatu ng'akola butaweera okulaba ng'abalonzi baddamu okumulonda ku kifo kyaliko eky'essaza ly'e Kabula. Asiimwe asoose kusisinkana banna NRM abeena okulaba butya bwe basobola okuwenjeza Pulezidenti Museveni akalulu. Oluvannyuma agenze mu ggombolola eya Mpummudde ku byalo nga Kanyeganyeje, Kalyamenvu ne Kakiri n'asuubiza abeeno nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga gavumenti eteeka ssente mu by'obulamu. Asiimwe era agamba nti abavubuka baakusoosowazibwa nnyo mu kisanja kye ekiddako nga kino ajja kukikola ng'asinziira ku nteekateeka za gavumenti ezaateekebwawo omuli PDM n'emyoga. Omulimu guno okutwera kutere abaana batunga emiromo twena kuterenguza factories eziza kunoyo omu byalo ekibaseerere kunuya n'okwenda munneitwa abanyambala batahani tubonabona n'ente. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.